Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe ekyembasaba mugyegatteko nga kaalo edyako osobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo ng'okoze bw'otyo. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage nga bwe nabasuubiza okubalaga buli kika ky'eddagala, buli ddagala bwe liyitibwa, eddagala ki byonna nasalawo bibalaga. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde kibayita Olweza. Olweza simanyi oba mulutegeera. Mbaleetedde eddagala eryo lye bayita Olweza. Olweza bwelutyo bwelufaanana. Simanyi oba obadde olumanyi, obadde omanyi bwe lufaanana, bwelutyo nga bulaba obukoola obwo bwelutyo bwe lifaanana. Olweza olwo lusimbibwa waka. Lusimbibwa waka. Waliwo obuddo obufaanana olweza era abamu bagamba nti obuddo obwo omuddo waliwo omuddo ogufaanana olweza. Ogwo gwo mungi nnyo era osobola okugusanga ku kkubo, gumera nnyo ku mabbali g'ekkubo era abasinga bagamba mbu lwe bayita olweza olusajja. Naye kati olwo ddo tuluveeko, kyesi njagadde nkikubuulira nti waliwo omuddo ogubeera ogwo omungi ennyo okusinga okulabika naye gufaananira ddala olweza. Lwakuba ekyenjawulo guli gwo otukola tuba tutini nnyo, okitegedde. N'obumuli nabwo era tebuvaayo nnyo buba kuli nnyo, buba butini nnyo. Kati olweza ddwo nga bw'olulaba ekikoola kyalwo kiba kinenemukko, okitegeera, kisinga ku buli. Ekirala olweza luyina obumuli bubeera bwa white. Obumuli bubeera bwa white. Obumuli obwo tebivaayo nnyo nti bibeere ng'ebimuli bino ebya bulijjo ebinene. Bubeera kuli naye bubeera bwa white bwola bwenkoonako obwe, ebyo bye bayita ebimuli by'olweza, naye bubeera bwa white. Kugambye nti olweza luno tojja ddusanga nga lwemezezza wantu, kiyinza okubeera ekizibu. Ebiseera ebisinga balusimba oba ne balusimba mu lusuku. Oli alusayiza asobola oddusimba ku lubalaza, afuna ekikebe naluteekamu n'alusimba. Abalala balusimba makkati w'olusuku eyo ebbalibbali mu lusuku, afa alufunira ekifo kwegamba omuntu aluyina alukuuma butiribiri olw'ensonga luliko emigaso mingi nga bwe mukimanyi olw'erinnya lyalyo nga baluyita nti Olweza. Lunaabibwa bulungi nnyo nga bwe nabalaze vidiyo eyasooseeyo nababuulidde omugaso gwalwo. Olweza olwo lulungi nnyo, luliko amakulu mangi, lulina kwegamba olunaaba ofuna emikisa, galukugobako ebisirani n'ofuna ebirungi, n'ofuna emikisa emirungi, emikisa luleeta emikisa singa obeera olukozesezza bulungi. Kakati olweza nga bw'olulaba, woba ogenze n'olusaba owantu, fuba okulaba ng'oleetera ddala n'ensigo oba akantu k'osobola okusimba, osobola oddusigaza. Okalaba akantu ng'ako bw'oba olukuulayo, fuba okulaba ng'oleeterako obuti obuliko emirandira. Kati nga bw'olabaako ako kennyini k'osimba lujja kuba lumera bulungi, ate lumera mangu. Ako kolaba bwe katyo kulina okusimba, akasimba mu kikebe owantu wonna oba mu lusuku. Lwe bayita Olweza. Nsuubira olulabye bulungi nnyo, n'abasuubiza obbalaga eddagala erya buli kika musobole odditegeera. Bw'olisanga ewantu olinoge olikozese. Kugambye Olweza lulina obumuli bubeera bwa white naye nga bululi kuli nnyo ate obukoola bunenemukko. Bwe batyo bwe lufaanana, olwo bwe bayita Olweza. Mwe bali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Nkugambye nti olwo luyitibwa Olweza. Olweza bwelutyo bwe lufaanana. Subira olwetegereza bulungi nnyo, lwetegereze bulungi nnyo. Singa onaaba olusanze ewantu olunoge oba osobola oddusaba. Singa olulaba ewantu gwefuna omuntu lumusabe oba lubuuze. Gwogenda mu maka g'omuntu ng'olaba oba ogenzeko mu kyalo ng'eyo, lubuuze omuntu bw'alukulagirira w'olunogera ddala n'ekikolo oleete e Kampala ofune w'olusimba ku lubalaza, mu kikebe oba emabbalibbali wa pasikalamu. Lujja kubeerawo bulungi nnyo. Lukigamba ddo lumanyidde embeera yonna, oba musana oba nkuba, lujja kubeerawo. Naye nga lulungi nnyo, tosaanidde kubulwa Lweza owantu w'obeera. Ekyo kyo njagala okimanyi. Era w'ogenda ewantu oba mu kyalo ng'eyo n'olusanga, lusabe. Bw'olusaba luleetereke ensigo eyo gy'olabye, akati akameza kaliko obulandira, osobola oddusimbako eno e Kampala ng'ozze, okitegeera. Bwetyo bwe lufaanana munnange, baluyita Olweza. Naye ng'Olweza lulungi, okitegeera.
mwebale kubeera ku channel yaffe. Kyembasaba mugyegatteko, kijja kuba kirungi nnyo kwegatta ku channel yaffe, likinga video. Kyekyo olunaku olwaleero tutunuulidde ebikola by'Olweza oba eddagala lye bayita Olweza bwe lutyo bwe lufaanana. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo.